Ensonga lwaki Uganda yafuuka ekisiisisi? Lwaki Uganda yafuuka ekiddukiro ky'aboonoonyi? Nga buli muntu ava gy'avudde ayagala kuddukira mu Uganda kubanga bakizuula nti y'ensi etalina mateeka. Ne bateekawo amateeka gakoma mu bigambo naye tegakola. Kubanga abagwira bangi abali mu Uganda muno naye nga tebalina visa, nga tebaliiko kkomo nti mu Uganda obeeramu ebbanga bwe riti. Ku bbanga bwe riti visa ye eba eweddeko, either ng'oli niyowinga oba ng'oddayo mu nsi wammwe gye wava. Kyova olaba nti n'abakukulembera si bannayuganda naye tebalina buyinza kugamba ku bantu abo nti abaayi ekiseera kyammwe mu Uganda kyaggwako. Kyova olaba nti Uganda yafuuka dda ekisekererwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ababuza na mwenna balamusizaako nnyo. Komyo n'ekitundu ekyokusatu nga nkulaga enjawulo eri wakati wa munnansi n'omutuuze mu nsi. Era ng'olwaliro nja kutandika nga ntendereza abasajja bannannyini nsi eno UAE mutuwangaalira olw'engeri gye baakolamu ensi yaabwe, nti bwe baba bakuwa butuuze mu nsi yaabwe bakuwa obutuuze obuliko ebbanga eggere. Myaka 2 oba 3 bwe giggwako kiri gy'oli okusaba baddemu bakwongereyo emirala 3 oba okufuluma n'odda ewammwe. Abeera akoze ebyakabi ennyo mu nsi yaabwe era gwe bala nti alina kyabakoledde eky'amaanyi, ekirabo kye bamuwa visa ya myaka 10 gye bayita golden visa. Era olaba nti naye era ebeera limiti myaka 10 we giggwako oli waddembe okutema n'obaviira oba oli waddembe okulinuwinga n'ozzaako omukono. Ekyokubiri nti obuyinza bw'emyaka egyo 2 gye bakuwadde ng'obutuuze mu nsi yaabwe era bwa mu mikono gyabwe okusalawo nti bakuleka n'ogimalako oba okukola by'okoze ebikontana n'amateeka gaabwe ne baba bagikuwadde eggulo, visa yo nga mpya yafulumya eggulo, olwaleero bagisazaamu ne bakuzza mu nsi yo. Tebaagala kumanya. Oba kitegeera ekyo nno kimu ku bibayambye okukulaakulana olw'ensonga nti obuyinza bw'ensi yaabwe buli mu mikono gyabwe nga bannannyini nsi. Obuvunaanyizibwa bw'okukuuma ensi yaabwe n'ebeeramu emirembe nga bweri olwali bwe tugyegomba buli mu mikono gyabwe. Obuvunaanyizibwa bw'okukulaakulanya ensi yaabwe n'ekulaakulana nga bwe tujja olwali ffenna bwe tugyegomba buli mu mikono gyabwe bannannyiniyo. Omukulembeze waabwe yabagamba ekigambo kimu, yabagamba eno ensi yammwe mmwe mulina okusalawo butya bwe mwagala ensi yammwe efaanane. Bwe muba mwagala nsi yammwe kulabika bulungi nakulaakulana erabike bulungi ebeere nga yegombesa abantu mu nsi yonna, kisobokera ddala bulungi bwe muba nga mukisazeewo nga mmwe bannannyiniyo ekulaakulane. N'abagamba bwe muba mwagala nsi yammwe kwonooneka efuuke ekisekererwa era ekivumirirwa mu nsi yonna, era n'ekyo mukisobolera ddala okukikola mwenga bannannyini nsi. N'agamba eno ensi yammwe 100%. Buli muntu, buli munnansi alina obuvunaanyizibwa kyenkanyi ne munne. Buli omu avunaanyizibwa ku nsi eno ebitundu 100 ku 100 buli munnansi. Kyobola nti munnansi osobola okuzza omusango n'akusanga wonna wakwatidde n'akutwala mpaka ku poliisi, n'akuteeka ku poliisi n'agamba mukubire kampani yono gy'akolera ereete passport ye ono afuluma agende. Munnansi just si mu poliisi, si wa immigration, si waaki. Ekikulu kiri nti okubeera obezi munnansi eyo ranka mu nsi yaabwe. Ne bw'obeera ne ranka ya meja naye ng'oli mugwira nga just oli ku kyeyo kyo okuba kyeyo bakuwa mulimu gwa polisi ng'oli mu Sudaani, bakuwa mulimu gwa polisi oli mu Somalia, oli mu Uganda ne bakuwa mulimu ng'oli ku ddala lya ranka, oli ku ranka ya jeno mu magye oba mu polisi. Omwana atalina wadde ranka n'emu mu magye oba mu polisi nga munnansi ajja n'atoa oda naga nti ono mukubira kampuni ye ereete passport ye wano, tiketi muwadde yabwerera atambula agende waabwe, oba mumuteeke munda banafuna sente zigula tiketi agule tiketi adde waabwe. Mugobye mu nsi yange. Abo bwe buyinza n'obuvunaanyizibwa bwe bakwasa bannansi mu nsi yaabwe.
nsati tujegomba nga bwefaanana bweti teriyo munnansi waawe anasobola kukkiriza gwe kuzanyira ku nsi ye teri ayinza kukkiriza kuleetamu kavuyo mu nsi ye kuba ye ebyo si byayagala ensi ye era this is my country, this is my country. Ekya kikugamba akikulumiza okitegeere bw'oyagala omuleetako amanyanga n'okwekoza ebyekisiru mu nsi ye akigamba open eno nsi yange tonzanyirako togireeta mu muzannyo oba okitegeera Yesu akyensi eno gyemulaba ekulaakulanye okufaananga bweri olwaleero ebukaddemu emirembe egitali mu nsi ndala yonna giri wano lwakuba nti bannansi baabakwasa obuyinza bw'ensi yaabwe so nga ekyewuunyisa nti abagwira abali mu nsi eno ffe tusinga bannansi obungi tuyinza okuba twakubisaamu n'emirindo zanga 6 obungi ife abatuuze obutuuze tusobola okuba nga tukubisaamu bannansi emirundi nga 6 obungi bwaffe naye basobola bulungi nnyo okutufugira mu nsi yaabwe natukontrolinga ne tutambulira ku mateeka gaabwe nga bwe baagala gatambule wadde batono batya nga ffe bangi batusobola olw'ensonga beesigaliza obuyinza n'obuvunaanyizibwa ku nsi yaabwe oyo gwe bayita munnansi fe abasigadde tuli batuuze butuuze kategedde akantu ako so kikulu nnyo omuntu okutegeera kikyoli mu nsi yo munauganda mpuliza olwaliro gwandaba tegeera kikyoli mu nsi Uganda oli munnansi mu Uganda oba oli mutuuze mu Uganda bw'oba oli munnansi mu Uganda muganda wange ng'oli jjanzi oli mu kubuukana nzige oliko ekikyamu just tegeera butegeezi oli munnansi mu Uganda muwangaalira ye Uganda gy'owangalira mu ggwe nga nannyiniyo oyagala efaanane bwetyo nga bwefaanana olwaleero nti ye bwetyo bwe njagala efaanane then okay genda maaso bw'owange kikyasazo nti ensi oyagala efaanane bwetyo kale genda n'ekyo bw'obanga oli munnansi nga toyagala nsi yo efaanane bwetyo nga bwefaanana olwaleero bw'ojaba efaanana kiki ky'okoze okulaba nti ensi yo efaanana nga bw'oyagala efaanane sisuubirayo munnansi yenna ayinza kwegomba Uganda kufaanana nga bwefaanana olwaleero okugjawo nga mu nsi tomanyiyo nsi ndala yonna nga gwe ensi omanyemu Uganda ngeri waba Uganda nga bwefaanana gwe gy'omanyi ng'ensi esembayo okufaanana obulungi naye at least kale wali olabyeko ku bifaananyi eby'ensi endala naye oba nga togendako mu nsi ndala naye wali olabyeko ku mawulire ku TV ne bakulaga Dubai bwefaanana oba ne bakulaga Kenya bwefaanana oba ne bakulaga Rwanda bwefaanana kale nga walabako obulabi at least ka video ku mawulire noba nga wasigala toyina kiwufunyemu mu mutima gwo kwegomba nsi yo okufaanana ng'ezo z'olaba ku TV nga z'olaba mu bifaananyi nga z'olaba mu mawulire weenoonya omanye gy'ova toli munnauganda ekyo kitegeere wenoonye noddayo waka otuuze maama wo omubuuze gye yakuzaala obuuze taata we yakuzaala omubuuze jjajjaawo ne jjajjaawo amubuuze jjajjaawe mpaka olw'onootegeera mwava mu nsi ki mu Uganda muli batuuze oba mu Uganda muli batuuze butuuze oba muli bannansi teriyo munnansi atafiiringa nsi ye ku mutima gwe taliyo era tebagambanga nti omuntu bamusomesa simanyi baba basomesa ekiyitibwa patriotism muba kusomesa omwoyo gw'eggwanga ani agukusomesa naye akusomesa okwagala maama wo buli omukazi gw'osanga ku kkubo ye maama wo akuzaala kyokka nti bakuleetera abakazi obukadde 10 oba mu bukadde bw'abakazi abali mu Uganda obukadde nga 30 obw'abakazi tosobola kwawulamu maama wo nti ono ye maama wange olw'okuba nti bonna bakazi okitwalamu otyo nti bonna bamaama bo osobola okuyita bamaama bo olubbawo ekitiibwa kubanga bakazi bali myaka egya maama akuzaala naye era oba omanyi nti maama wange y'oli mwabo abakazi obukadde 3 maama wange y'oyo yenna nga bwafaanana oba munyirivu oba mukovu oba mulema oba mulalu ye maama wo n'ensi bwetyo bweri ne munnansi bwatyo wali ku nsi ye nti ne bw'atambula n'agenda mu Amerika omwoyo gw'ensi ye gusigala gumulaba nti munnauganda ne bwaligende Canada ewanyirire wafaanana watya wonna waakayakana walabika watya nayefuna n'obutuuze bw'e Canada era omwoyo gw'ensi ye Uganda gusigala gumuluma oba okitegeera kino nkibagamba nga bannauganda mwenoonye ogwa mu kategore ki oli munnansi mu Uganda oba oli mutuuze mu Uganda
tukoyo okuyomba nammwe n'okulekananga nammwe ku social media nga mwefulire ddala abatalaba oba abatategeera nga buli kimu tubalaga kirage tibannanga amalwaliro gasaana gabeeremu eddagala n'ovuma akyogedde bannanga enguudo zeetaaga zikolebwe enguudo zetulina nfu zijjudde ebinnya tusasula omusolo okusobola okukola enguudo n'ovuma ayogedde ekyo bannange twetaaga amasomero amalungi nga gali ku standard nti omwana agende mu ssomero lya gavumenti nga tewaliwo ssomero lisinga lya gavumenti kwera ku standard ayogedde ekyo n'omuvuma abaffe gwe oli wansi ki